Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maariya gy'ateesammula. Ayi Mariya, kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo. Ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange. Nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibira ng'omutu wo owwo ku wo. Abaana ba Katonda, mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu mwezi guno ogw'omwenda mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Nnyenye yaffe eya wiiki eno, yimusa amaaso olengere ebusukka. Yimusa amaaso olengere ebusukka, ye nnyenye yaffe eya wiiki eno. Bannyinaze ne baganda bange, mu munyenye ya wiiki eno twagala okwebuulira era n'okuzimba obusobozi obw'okulengera ebusukka waawo buli omu waali. Omutonzi waffe bulijjo mwetegefu okulaba ng'ensalo zaffe zigaziwa era nga buli omu atuuka era afuuka ekyo kye yamutondera okufuuka. Today, dear friends, allow me to remind you that where you are is not your final destination. Bingi Katonda by'akyayina mu sitoowa ye nga bibyo. Omu ku bantu abaali babaddewo ku nsi ate nga ye jjajja w'abakkiriza Abraham ajjudde ebyokuyiga olw'ekyo kye yali n'okukkiriza kwe yalina eri omutonzi we. Twebuuliridde nnyo ku bulamu bwe era mu bumanyi ngezezzaako nnyo busoggola emirundi mingi era ebisinga tubitegedde. Omusajja wattu alese ensi ye, agenze gy'atamanyi naye nga yeesigamye ku kukkiriza kwe eri Katonda we. N'ebyenjawulo bingi nnyo bye tumumanyiiko. Waliwo ensonga eyatuukawo wakati we ne Looti nga balina okwawukana era Abulahamu n'agamba Looti alondeko oludda olumu ye atwale olulala, baawukane mu mirembe nga tewali buzibu bwonna wakati waabwe bombi ne abakozi baabwe. Looti ng'amaze okulondako oludda lwe yasalawo okulondako, Abulahamu kyamulumamu ng'omuntu kuba oli we yalonda, oludda lwe yalonda lwali olugimu wasava, lwe waali amazzi, lwali oludda oluliko Yoludaani, kwegamba nga mbutuufu kulunda kwe baali balunda ng'ono afunye kyennyini kye yali yeetaaga. Ate nga ddwo oludda olulekeddwawo mukadde waffe Abulahamu lumaliramu ddala amaanyi. Wali musenyu, wali wakalu, wakapa, mu butuufu nga talina waatandikira omusajja wattu. Kale, embeera n'ebeera bw'etyo. Naye wakati ng'ali mu mbeera eyo, njagala owulire Katonda bwe yamugamba. Katonda yagamba Abulahamu mu mutwe ogw'e13 ogw'ekitabo ky'Amasooka nti weebunguluza amaaso go otunule ku buli ludda ng'osinziira mu kifo mw'oli. Wano Omukama yali ali mu kumugamba nti Abulahamu, amaaso gajje wano w'oli awakalu, ebirowoozo bijje wano w'osiraanidde. Tunula ebusukka olabe bye nkutegekedde. Wano si we wali entuuko yo Abulahamu, ebyo yali amutegeeza mu statement eyo. Ebirowoozo bijje ku musenyu guno gw'oyimiriddemu, obisse ku bisuubizo byonna bye nakusuubiza. Nakugamba ogenda kubeera w'amaanyi, nali nkakasa nti era ndiwa omukisa abo abakuwa omukisa era ndikolimira abo abakukolimira, nali nkakasa. Abulahamu, nakugamba oli wange wa ku kido, nkwagaza kajanja, byali bya ddala. Abulahamu, tereera, teweesulika. So kyeyali ategeeza bwe kityo mwana wattu. He was telling him to lift his eyes, for he was taking him very, very far to the greatest horizons. So mu mbeera eyo mukwano gwange
Aburahamu yalina obusobozi okusalawo oba amaaso agalemeza ku ttaka awakapa era awali omusenyu oba agayimusa mu bbanga n'atunula ebusukka. Ekiwa essanyu yasalawo bulungi, amaaso yagajja wansi n'agayimusa. Mwana wange gwa mpuliriza, Katonda alanga eby'amaanyi ku bulamu bwo kubanga ye yakwetondera era n'enteekateeka y'obulamu bw'agirina. Akulinako enteekateeka nnene, ngazi, mpanvu, y'amaanyi. Wabula kigenda kuva eri ggwe amaaso okugakomya ku mbeera eyo gy'olimu kati oba okuyimusa amaaso n'ogoolekeza ebusukka eri ebyo bye yakusuubiza ne bye yalanga eri obulamu bwo. Yes, Father, naye nga banwanyisa nnyo. Ye kituufu bakulwanyisa nnyo, naye amaaso gayimuse ogatunuulize Isaaya 5:17 nti tewali bakyakulwanyisa kye baliweesa kukulwanyisa kiriba na mukisa. Father, naye omuliro gw'empitamu nga mungi. Iye omuliro gw'oyitamu mungi, naye nsaba oyimusa amaaso eri Isaaya 43:2 ti ne bw'oliyita mu muliro ogwaka nagwo tegulikwokya. Mwana wange nkulayirira, embeera eyo tegenda kukusaanyaawo, omuliro ogwo tegugenda kukusaanyaawo mu linnya erya Yesu. Father, akasake bankuba n'enkokola nga bimpitiriddeko. Kituufu bakkuba akasa n'enkokola zikuyitiriddeko, naye amaaso gajje ku nkokola ezo n'abazikukuba ogooleka ebusukka mu Yoswa 5:5. Omukama yagamba Yoswa nti tewaliba muntu n'omu aliyinza kukuwangula ennaku zonna ez'obulamu bwo, nti era nnaabeeranga naawe nga bwe nabeeranga ne Musa. Matini, nja kubeeranga naawe nga bwe nabeeranga ne batabani bange abaali abaganzi bangobya, ba Padre Pio, ba Martin ow'e Tours gwe nakubbulamu, ba Francis ow'Assisi, ba Antonio ow'e Padua, ba John Paul II n'abalala. Mwana wange Malitini guma. Amaaso gajje kweyembeera ogatunuulize oli, ogatunuulize Katonda wo, ogantunuulize nze omutonzi wo, oli wange wa ku kido. I love what I hear. I just love what I've just spoken. I mean, it's just amazing. Mukama bw'atyo bw'agamba bw'akugamba mwana wange. Father, naye lino eddogo lino eddogo bannange lye bampeereza ennaku zino nga lira ddala muko. Father, lino eddogo lye bampeereza ennaku zino nga ddala muko. Yes, abalogo beesomye okukolako effujjo, naye yimusa amaaso ogoolekeze Luka 10:19. Mukama ng'agamba nti laba mbawadde obuyinza okulinnya ku misota ne ku njaba ez'obusagwa, era mbawadde okuwangula amaanyi gonna ag'omulabe. Tewali kintu na kimu kiribakolako kabi. Yes, bajja kubikukola, ye bajja bikola byonna, naye mwana wange teweerabiranga nti ali mu ggwe asinga alya ebweru amaanyi. Ali mu ggwe, he who is in you is greater than. Oba wooli wafaanana watya? Oyita mu mbeera ki? Bakuyisa batya gy'okolera? Omutonzi w'alina ky'amanyi, alina kyakutegekedde ate nga ky'amaanyi. Sangula amaziga, yimusa amaaso eri eggulu, ebisigadde onombuulira nga sinnava mu bulamu bw'ensi eno. Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ng'ajolongeddwa, atulugunyiziddwa, aswaziddwa, yayimusa amaaso n'ebirowoozo bye n'abijja ku bulumi n'obuswavu bye yali ayitamu.
yayimusa amaaso n'ebirowoozo bye n'abijja ku bulumi n'obuswavu bye yali ayitamu, n'abyolekeza essanyu n'obuwanguzi ebyali bigenda okuva ku musaalaba kwe yali. Oh, I love that. N'abyolekeza eri ewali essanyu n'obuwanguzi ebyali bigenda okuva ku musaalaba kwe yali. Yamanya nti kyali tekigenda kukoma na kuggweera awo ku musaalaba kwe yali. Yalengera okulokolwa kw'abantu okwali kugenda okujja, enjegere z'omubi Sitaani ezaali zigenda okukutuka, obwakabaka obujja obwali bugenda okuzimbibwa. N'awulira essanyu. Ku musaalaba kwennyini n'anyeenya omutwe n'agamba nti, Kitange, bano basonyiwe, tebamanyi kye bakola. Kitange, bano basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Tebamanyi kijja mu maaso awo. Tebamanyi nti obwakabaka bwabwe buli mu lusuubo. Tebakimanyi. Era olw'ekikolwa ekyo kye yakola, nze naawe tuli ba Kristo mu bwakabaka obubaddewo kati emyaka 2000 n'okusoba. Hey, friends, if you want to be where God destined you to be, you must decide now to lift your eyes to the heavens. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Bannange Mukama abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawe nnyo omukisa, abakuume era abataase enkwe z'omulabe Sitaani.